Mu bitundu bya Ssembabule, Minisita w'ebyobulamu Dr. General Cheng atongoza okuzimba eddwaliro lw'ebitakuli. Mu kutongoza enteekateeka eno, Minisita Cheng abadde ne Minisita omubeezi ow'ensonga z'ebibiina by'obwegassi Haruna Kyeyune Kasolo wamu n'ababaka ba Paalamenti era ng'omulimu gw'okuzimba eddwaliro baguwadde eggye lya UPDF. My sister Honorable Nifa, your MP, who has been advocating, requesting, pleading that you need a health center for here, and today we are giving it to you. Minisita omubeezi w'ebyobulamu ebisookerwako Anifa Kawoya agamba nti bakontrakita abaakwasibwa omulimu guno ab'eggye lya UPDF babeesiga era gujja kubeera mulungi. The government that has brought you these things, the government that has brought you power, water, hospitals. Remember our Musei Museveni. Abatuuze basanyufu olw'okubazimbira eddwaliro nti kubanga baadde balina obwetaavu obw'amaanyi mu kitundu kyabwe. Okuva mu December mu malwaliro ga gavumenti okuva ku health center tupaka kati health center for temuli yadde panament. Tetumanyi kizibu kirirudda wakati bwetulaba ku journalist ekintulowooza nti ebyobulamu byonna biba biweddeyo. Naye watuukidde Ssembabule nga temuli yadde panament. Tubalina okusomooza ku netulowooza nti bwe tunaamala okufuna health center force tujja kutambula butereevu ku mutendera gwa hospital. Era tulowooza nga minisita akyali wano tumusabe ne hospital kubanga Ssembabule ebadde health center 4 esobola bulungi okufuuka hospital kubanga buli kimu weekiri. Omuntu bw'alwala abantu abamu tuli bamufuna mpola, olina okulaba ate opangisa emmotoka ekutwala e Masaka, oluusi ssente teziriiwo. Engendo lw'amaanyi nnyo ng'ebyobulamu biri wansi nnyo nga abakyala baffe abantu bakopaletinga nga transport abamungi nnyo. Akulira eddwaliro lya Rwebitakuli Health Center 3 Dr. Muwonge Robert ategeezezza nti balina abasawo batono mu ddwaliro ate nga tebalina ntambula singa abalwadde babeera bongezeddwayo mu malwaliro amalala. Ntono nnyo olina ekizimbe kimu kyebajja tuwuliriza ekizimbe ekyokupima Hent Ward naye era nakola ki ekyalina space era ekyali ntono center ku district tulina ntambula nakati bafunye center 4 so tujja kufuna ne ambulance. Abakyala ab'embuto nabo baweereddwa obutimba bw'ensiri n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu kuzaala. Omubaka President mu district eno Pastor Caleb Tukaikiriza aloopedde minisita nti Ssembabule abasawo bakolera mu mbeera mbi ekireetedde ebyobulamu okuziŋŋama. Rwemiyaga recently a person died because there was no health worker. So I want to appeal to you. The ministry, I don't know what you need to do. Immunize them, inject them to love their work. Minisita Haruna Kasolo n'ababaka ba Paalamenti abaddewo nabo balina bye boogedde ku nsonga z'ebyobulamu mu kitundu kino. Omuntu omululu aba muki? Oyina ky'olina mu ngalo ate okitoyagala kukwata kyamulala kati gwe n'oyinamu enkuba ekuteere. Kati PDM emiliyoni 10 nazo zigenda kujja mu byalo mu miruka gyammwe. Ssente ezo nazo zakukozesa abadabu baziza n'abadabu bakola ki ate gavumenti bwebongeramu. Songa za byabulamu district ye Ssembabule kakati nga tuvuddeyo minisita omubeezi w'ebyamawulire ne tekinologiya Godfrey Kabyanga akalaatidde abantu okukuuma emirembe mu ggwanga basobola okukulaakulanira awamu. Okwogera bino minisita Kabyanga abadde atongoza ekizimbe ekipya ku ssomero erimu e Kasese mu kaweefube gwe baliko ow'okutumbula ebyenjigiriza.